requirement ekisookera ddala nga weteekateekera Ramadan ekisooka ekyo weetaaga 1 kulomba dduwa kusaba Allah akusaasire oyingire mu Ramadan. Okay. Kubanga bangi abajja okubanga tebajja kusobola kuyingira Ramadan. Nabbi yatukubirizanga nga akubiriza basahaba nti musabenga nnyo Allah atuyingize mu Ramadan nga bagamba Allahumma ballighna Ramadan. Onfuna bulungi Allahumma barik lana fi Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ay Allah tutekere mu mukisa mu Sha'ban nayo tuyingize mu Ramadan nga tuli baramu. Ekyokubiri okwebaza Allah olw'okututuusa mu Ramadan. Kubanga bangi bayinza obutatuuka mu Ramadan. Ekyokusatu okusanyuka. Nonfuna bulungi okuwulira obulungi. Okuwulira eddembe nti alhamdulillah. Basahaba baraganga essanyu. Happiness. Nga basanyufu olw'okuba nti omwezi gwabwe gukoze ekigutuuse. Era nabbi yabagamba nti omwezi gwammwe omulungi gutuuse ogw'okusanyuka ogw'okubeera nti omuntu akolera mu tawuba gutuuse. Basahaba basanyukanga. Twetaagisa okubeera nga tusanyuka nga tutuuse omwezi gwa Ramadan. Ekyokuna twetaagisa okubeera n'enniya ey'amaanyi n'okweteekateeka okubeera nga tukola emirimu emirungi nga tugirwanira bulwanyizi okola competition nti nze ngenda kuliisa abasiraamu mu muzikiti guno gwonna okumala omwezi guno gwonna. Nze ngenda kuliisa omuzikiti gwa Al-Ghazal Makuduyi nze ngenda okuguliisa nze kasaagala bano olwaliro abamunadhama mbu bagenda okubaliisa. Nze njagala okuliisa. Subhanallah masjidi Makka bisamaga wallahi munsasire busasire omulundi guno temubaliisaako wadde nze ngenda okubaliisa. Subhanallah oyo Ramadan akoze eki ayingidde. Masjidi Nur Sheikh Luto agambe nti bannaye mbegayiridde Abu Hanna yagambye teriyo muntu okufulumya 10 wadde kimu. Nze ngenda okuliisa abaki onfuna bulungi. So okubeera nga olina okweteekateeka. Ekyokutaano aqd al-azm as-sadiq ala igtinamihi okubeera nga obeera osiba enniya n'okusiba okubeera n'ebirowoozo by'okubeera nti ogenda kuganyulwa mu mwezi gwa Ramadan. Enniya eyo entuufu ng'ogenda kubeera nti oganyulwamu n'obudde bwonna bw'ogenda okumala mu mwezi gwa Ramadan obeere ng'ogenda bufunamu kubanga waliwo abantu abagenda kubeera mu mwezi gwa Ramadan naye nga tebagenda kugufunamu. Ekyomukaaga al-ilmu wal-fiqh bi ahkaami Ramadan okubeera nti olina irimu n'amateeka agafuga Ramadan olime kuyingira mu Ramadan ng'ogenda kumala gakola bukozi. Ekyomusanvu okubeera nti ofuna obugumu obw'okuleka ensobi omwezi gwa Ramadan naye nga oba oleka bitawuba okwegayirira Allah okubeera ng'akola ki akusonyiwa ate obutabiddira obutadda mu nsobi awo oba oli mu kweteekateekera Ramadan. Ekyomunaana okubeera nti oteekateeka omwoyo omutima oguteeketeeke bulungi nga oguteekateeka na kusoma nti ogenda kubeera nti osoma ebitabo eby'enjawulo n'okubeera nti osoma ebintu eby'enjawulo okumanya ebikwatagala ku mwezi gwa Ramadan osobole okubeera nti ogifunamu. Ekyomwenda okubeera nti weeteekateeka butya bw'onaakola daawa okukubiriza abantu okubeera nti bamanya Allah waabwe obudde buno obutunaayita mu mwezi gwa Ramadan. Eky'ekkumi okubeera nti oggulawo peegi empya wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala na kumanya Allah byayagala. Ekyokubiri enkolaganayo n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'okola ebyo byeyalagira n'okuleka ebyo byakola ki byeyaziiza. Ekyokusatu okubeera nti enkolaganayo n'abazadde bo n'ab'eŋŋanda zo. N'ekyokuna enkolaganayo ne community bw'ebeera nga obadde n'ebbogo obadde muntu nga waggume kati olwali mu mwezi gwa Ramadan oyiiya kubeera nti okyusa.